Wow, Alan Cruz, Mr. Handsome, Celebrity Track, kwetulio na olwaleero omusana gwaka enkuba etonnya so olwaleero omusana gutusanze olwaleero omusana gwase okitegeera ku kamera kuliko mwana mulenzi Divosh Beka Misuwa gyali eri ensonga zonna zonna okubanga azikwasaganya bulungi nnyo Celebrity Track tugamba nti tukuleeta ba celebrity ab'enjawulo okubanga ate batu inspiringa n'okututuusa ku bulamu obw'enjawulo olunaku olwaleero tulina munnamawulire asoma amawulire bulungi nnyo mukyala wa kitiibwa mula Akawungezi nga egolye baliwoomya beba leading beba kulembera amawulire ag'Oluganda naffe abalala ne tugoberera naye nga olunaku olwaleero tugenda kumanya biki bye bakola ebyenjawulo ebibafuula ab'enjawulo anaki ekimufula ekyenjawulo nawe omuvubuka asoma amawulire ogenda kuba omuyigako bingi nnyo omuvubuka articulation y'ebigambo binyo byagenda otusomesaamu olunaku olwaleero then ayina ne business endala zaakola ye ng'omuntu ng'oggyeko okola ku TV gwe tugenda okuba naye omukyala Hatimah Nalugwa gwe tugenda okuba naye Hatimah Nalugwa Sekaaya liriwa okay Hatimah Nalugwa Sekaaya gwe tugenda okay okay katukole katule bwete Celebrity Track she's tracked this time round Hatimah Nalugwa tumanyeko obulamu bwe tumulabulabi ne tugamba omukyalo naali biki bw'omutuukako nno muto naye ku TV oba looking how tovaawo tukomawo okay tulina Hatimah katubulira amannya nga wabadde agatugambye ayina gatugambye nti bwe tugalekayo interview eyinza okukomaawo so katubulira Hatimah tusanze okulaba kale sebo nange nesimye okulaba in person. I've been seeing you wala somewhere naye kati ndi honored okubeera nga I'm here talking to you. Amannya mbulambalamba Hatimah Nalugwa Sekaaya. Sekaaya nga ye mwami. Sekaaya ye mwami gwenfumbira eka. Okwanjula kwaggwadda buli kimu kyaggwadda 2009 buli kimu 2008 buli kimu ne tukiggala. Hatimah tukulabye oli muweereza mulungi, that's a credit. Pleasure. Osoma bulungi amawulire ebintu byo biri so unique mu ngeri gy'obikolamu ku TV. Really? Yes. Ngambadde sikimanyi. N'abalabe bali kugamba era tolyerabirwa mu nsi y'abasoba balisoma amawulire n'abalebeerawo bali kubalanga legend yaliwo. Alhamdulillah. Nesimye kimpa amaanyi okubanga abantu bakukkiririzaamu nga baagala byokola obuweereza bwo kwegamba ne babanga babwesimisa naye nga byonna mba nebaza Katonda ne ngamba nti alhamdulillah. Hati muva mu family y'abaana bameka? We are 6. Mama yatuzaala abaana 6 ndi wakuna mu baana abo omu ku basembayo taata ye mwami Kyobe Christopher Damulira ne mama ye Proscovia Nalukwago Damulira. Bombi bakyaliwo? Bombi bakyaliwo alhamdulillah. Kaalo kyoko kwe basinzidde kwe batudde? Zana wano ku luguudo oludde Ntebe. Ozaaliddwa mu kibuga? Ndi munnakibuga nnyo ate jjajja wange kusaidi ya mami ye yali omukulu mutetika omwava ekyalo ekyo kye bayita kitetika so really twali bagagga nga tulina ettaka ekyalo kiramba. Okay. Yes, daddy naye waawo kumpi gayaza mu Kiteezi lwakuba kati ennaku zino Kiteezi baayonooneka bayiwayo kasasiro but anyway yeeyo gye bazaala daddy. Omuntu bw'akuwulira nga omuntu bw'awulira Hatimah Nalugwa yeebuuza ekintu kimu being successful abantu abasinga balimu kano akantu mpise mu haso twazaalibwa mu ghetto Hatimah Nalugwa ozaalibwa mu ghetto oba nawe okuddwa mu bulamu bwakunyigiriza otuyanya nnyo okutuuka wooli? Not really. Kulidde mu family kikaki? Si kwewaana. Yes, family gye nkuliddemu si tetwali bagagga nnyo naye ate tetwali baavu nnyo. Sente zaaliwo ko because twafuna omukisa abazadde baffe ne batuweerera ne tusoma bulungi tetwatuulako waka nti oba school fees zibuze. Generally siyinza agamba nti mpise mu bulamu bwa kakaalukano oba bwakubonaabona nnyo. Mukama abadde mulungi gye tuli tukuze nga tetulaba nnyo nnaku eyitiridde although era tetukuze nti sente nnyingi nnyo zaaliwo but relative. Ensoma y'olwo mu masomero osomedde mu masomero ki? I went to Clock Towers Kindergarten nga natandika okusoma naye kati ndo tekyaliwo. Then from there nengenda Nakivu Primary School by then lyali ddungi naye kati essomero lyange eryo linnuma lwempitawo nga ligudde. From there natwirawo P7 then senior 1 ebibuzo byaffe byalwawo okudda
So my mom decided bwe twali awaka nga waliwo secondary gye batandiseewo awo Zana ne ngendayo for senior 1 and senior 2. By then bali baliyita Berkeley Senior School. So after senior 2 ne ngenda St. Joseph. Si eryabwe ery'abawala? No, it was mixed. From there ne ngenda ku Nagalama St. Joseph gye nakola O level ne A level. Then ne ngenda Makerere University. Omuntu yali yeebuzza ekibuuzo kimu. Hatimah tumulaba mukyala musiraamu akatambaala tokajja ku mutwe. Wawona otya amasomero g'abasiraamu? Kuba sigawulidde mu lisiti gy'oyogedde. Mbadde nsuubira Kawempe Muslim, ne ngenda Kibuli. Nabisunsa. My background is Christian. I come from a Christian family. Eno gye ndi kati nafumbirwayo. Yes, that's why. So amanya amatuufu gali eri nga tonnagira eno. Pamela Robina Nalugwa. Ako nno banne tubadde tukamanyi. Nze no bulijjo mbadde mmanyi. Oli mukyala musiraamu. Wakyuka bukyusi. Wange wakatandika okunda. Ogeza okundaba ndowooza because mu bufumbo this is my 10th year in marriage. So really ndozo ogenza okundaba nga mbadde eno. Ate okimanyi eddiini ogituddemu. N'akulaba eri ayinza okugamba olabika ogimazeemu obulamu. Ekyo bw'obeera n'omuntu nga akwagala akukkiririzaamu akuwa support, bagamba love attracts love, so omuntu aba akwagadde takulusanyiza takoze eki really for sure lwaki obeera tokola kimujaamu n'ekitiibwa kye Mwami Sekaaya ekitiibwa kyalina really kati bansange ku kkubo nga weeyambudde oyambadde short things oba kwegamba ekitiibwa kyemuwa n'olw'okwagala gye nagenda ebintu it just flows automatically. Ku ssomero wali weeyisa otya? Wali mwana kikaaki? Wali baana bakuba embeekuula omudoomu ng'ettala zivuddeko? Wali akade bwe kavuga akalanki gwasooka opasuka ebweru gwasooka ogamba teacher, excuse me teacher, naye nga ninga awulidde akade kalanki kavuze? Primary nali a bit nga siri mulalu nnyo, but I was just active in MDD. Secondary sijja kwerabira senior 4 class of 1999. Oh my God, who was stubborn but bright anyway. Kwanzijukira ndoza ffe bwe basinga okuba emigga Naggalama in that year. Twalina effujjo lingi nnyo, but I thank God twamalako ne tukola bulungi. Kyekyo kyojjukira n'ogamba nti waliwo olunaku lwali bweru ne tufuluma oba gate. Olunaku lwesijja kwerabira senior 4. Waliwo class yali ekola is it office practice ngegenze out for debate. Kati ndoza majority nga bagenze out for debate kati fe abasigalawo nga tuli batono nga tetulaba lwaki tugenda mu preps, but preps were a must. Tuba tutuuka mu class amasanyaze ne gavaako, generator nerimu okustarting I think oba temwalimu after or something like that, ne tubeera mu nzikiza. We started making noise, we started booing, we started doing those things. Kalate mu kavuyaako n'egundi eri class we rather abali bagenze mu debate we bakomerawo, so ne bayingira ne tutandika okuba embeekuulo biki. Amasanyaze gatusanga tuli waggulu ku desk like you're making a lot of noise, essomero nga muli kyankalanyizza. Ne batufulumya ne batukuba kibooko that night. Ne batukuba kibooko. Somero ki? St. Joseph's Naggalama. Ne batukuba kibooko. I remember it was Mr. Sempebwa Frank ne Koba James batukuba kibooko. But you see okuba omuntu nga asibye akulaga nti nno kyokola tekirina kye kimukolako, and that thing kiruma ng'olina ekintu kyokola omuntu naye ng'akulaga nti tekikuluma, something like that. Twalina effujjo. Naye abasomesa bansonyiwe. Tugenda mu HSC. Okola combination ki? I did history, economics, geography. I stroked divinity. Bw'omalawo ogenda ku institute oba ogenda ku university? Nagenda ku university. Which university? Makerere University. Unfortunately, course gye nali njagala tebagimpa on government sponsorship, so I ended up doing social work and social administration. What course ki? Nali njagala mass communication. Ne bayagala okumpa obusomesa but nga sibwagala nnyo. By then oba nga tudespising obusomesa nga tetugitwala nga profession ennungi, but right now if someone asked me nyinza omugamba akola obusomesa, because I've come to realize nga bwe nkuze nzize oba luli bwali buto
ne kati nze nkiraba nti vocational courses ate ze zirimu omulamwa. So yeah. Ate ng'ate essaawa zino era obusomesa osobola okubeera lecturer wa an institution ng'osomesa amawulire. Nti aba student okungeya ng'oli eri alaba nakagato kayambadde laba olugoye, you know. Okay. So ogambe okola costume. Social work and social administration. So ogenda onoonya emirimu n'oginoonya ne gibula n'ogamba nti bannange ye nfaaki. Oba ngambe I was fortunate kubanga I left my career in 2005 when we bantikirira. So 2005 nali nfunye my first baby. Yali ndoza was 6 months around there. Ne nkola ki ne bantikira. Then 2006 nali awo nakola ne mami because mami yali nga akola mu wino. So nga nkola naye nkuze ne my mom nze muntu atatuula wansi. I can do anything for as long as kivaamu ssente okujjako genda ku street okutunda ebirala, you know, bye batunda ekiro, that one I can't, but anything to do with money I can do. So nali ne mami mu dduuka yali atunda ngatto n'ensoma amawulire Daily Monitor nga mulimu ndoza zaalinga 4 pages. A certain company yali advertising amirimu. It was Africa Broadcasting Uganda Limited. So I was like, oba bino bichi. Nendabamu nga bagala TV hosts, bani, it's my visionaire, marketeer, sales people. So nengamba, sales. Ndi wano ntundira mami. Bwajira nantuma I make her sales. Ngamba, I think I can do this job. Ngasema ino nabye beetaaga. So okusomako nga deadline for application was that very day. Rensoma olupapula. Mpandise mangu awo nziruse nzizeyo ewaka. By then nali nkyabeera wake wazana nonye my credentials ebyo biki papers nzize nyanguye ngeze ku post office. You had to post to Nairobi. Ntuuka ku post office ne bangamba the last batch eweddeyo bagitutte. Naye teekamu, you never know. Nenteekamu nengamba kati mukama yamanyi. After like 2 weeks I got a call. Is this Pamela Robina Nalugwa? Yes. Vichi, you applied for sales personnel, Africa Broadcasting Konze? Yes. We are calling you for an interview ku Serena Hotel on such and such a day. I was like, hey, last batch bali wajituinga. So I went. Ne tuka mu panel of people interviewing. Ne bambuza my experience. I just told them I work with my mom for the last, it was about 8 months or something like that. Okolachi, atundanga to bichi, sales bichi. Nevayo. So, after another 2 weeks, I got another call. But this call, I got it like at 6 p.m. And it was a lady calling. Hello, tomorrow we have an interview at Speak Hotel at 11 a.m. Konze, okay, fine. Nesimbo Yava kunengamba, this person calling me after working hours at 6 p.m. telling me an interview in a hotel. Ngamba banono balabika. Baina bilala bye baagala. I want to go. Tewagenda. Nali ndi awo ngamba ngenda sigenda. Nga ne wa egenda. So bali bampise in at 10. Natuuka ndoza 11:30. Ezekiro? No, ezemisana. Netuuka wali nga it was serious. People are doing interviews. It was aptitude test. Ninga atufudde. So when I got there, nimangamba no, the first lot eyingidde kati ogojja kuyingira ku lot endala. You are supposed to come at 10 naye. Nenyingira nga byaddala. So I did the interview. Netumala netugenda. Then interview nga yaki? Aptitude test. Bakubuza obenanga juza bugundi. How much would you want to earn? Bichi. Simple things. So ebyo ng'olina ebizibu bingi nga enjijuza ya ssente eno otandise ogitegeera obulungi eri ogamba nti sina baana sinaki bampa 5 nasabaana nasabaana. I think ebiseera ebyo ng'olaba toyina byozetaaza zikumala. So I never ngamba nze wandifunye nenteekawo 400,000 oba nga ndaba nyingi ebiseera ebyo nenteekawo. So ne wayitawo ndoza nga 1 week ne bampita come to Serena business it was business center, something like that. You pick your application or rather your whatever letter of admission.
nengenda I picked it nga bampadde naye nga simanyi na kyengenda kutunda meanwhile nga bakuyingiza nga sales naye nga simanyi kyengenda kutunda because we had no idea it was going to be a TV station or something like that. Sure. Yes. So netandika that was 1st of September 2009. Muyingira ne baani awo? 2006. Ntuuka mu Nile Hall olwo ndabamu ba Morris Mugisha, Rosemary Nankabi rather late. Bentera okulabalaba ku TV ne ngamba now a lot of faces, the Kazoras, waliwo n'abalala abatali kati mu limelight naye nga bali. So netuuka mu Nile Hall ne tubeera awo betutyo ne batu briefing this it's going to be a TV channel bichiwe biti so we were put in groups. Those groups we went through training from September for like 3 months. They trained us in different fields, selling TV, doing TV production, doing TV news. So through that training, that is when I was discovered nti nsobola okusoma amawulire. Because we used to go to the field, n'okomayo your report, then bani abagala presenting as news anchors. Because ekintu ekyo nali nakyegomba dda. Even then, simanyi kati gwoli mwana muto Brenda Nabiryo tewamulabako I think. But I used to like Wa UTV. Brenda Nabiryo. No, yali wa, by then it was Sanyo TV or something like that. Ne Beatrice Akero, UTV then. Ngamba tuyanyo nembegomba the way they did their thing. Era nzijukira nafunanga amawulire n'embeera mu mirror. Nensoma nga I imitate them. So when the opportunity came, I tried. So by then waliwo trainer wafe bamwita Charlene nagamba I think you can cross over from sales to news. Because I didn't even sell the TV kubanga niwena nga sibimanyi na byengenda kutunda airtime. How do you convince someone data, you know? So that's how I crossed to news. Yeah. So, and then I found myself Akawungezi. That was my first job. Nenjikola for the last 12 years. Tell us the experience. Bamaze okuteeka ku TV. Muli eri kyekyakugira mu bwongo. Ologenda the first time. The first time. Of course, I was nervous and anxious. Obeera mu studio weka na camera na director. But back in your mind, olabira ddala enkumi n'enkumi z'abantu they are looking at you. Are you going to make a mistake? Ebintu ogenda bisoma bulungi? How are you looking at them? Ebintu bwe bityo. Remember, I had not sat in a mass communication class. So, actually, nze ndabanga kino ekintu omanjirite talent on my side. Because doing something nga totulangako kukikusomesa. But, yeah, first time you are nervous. Of course, eri jinga eri wegwerayo ngamba. Like eddoboozi terisooka kuvaayo obeera tomanyi otidde. But I thank God I get the confidence that the following day it was olw'okulwa mu biseera ebyo abasoma ag'Oluganda ku NTV nga muliko bameka? Ng'era bwe tubadde. It was Frank, myself, ne Farida. By then Farida yali ataagenze maternity leave, so she didn't begin straight away. Neera twali basatu. We've always been 3. With the experience nebbanga ly'osomedde amawulire. What's the challenge? Challenge. Nja kwogera birijje no. Ba viewers baba bakulowooleza kirala ate nga naawe kyoli reality kirala. Batulaba ku TV, oyambadde bulungi, onyumye, otaddeko ka makeup, wano n'ositaddeko na makeup. So ate bwakusanga, because personally I'm not a makeup person outside the screen. So bwakusanga ku street ono yono ng'ofaanana bulala, something like that. Nabeera nga kuridiculinga oba ebintu bwe bityo. Then they expect you to have a lot of money. Banaye tetuba na ssente. Akusanga oba okay fine ayinza ga Hatimah mpaayo 10 nga togirina naye nga tajja kikiriza nti togirina. Nakulebolinga Hatimah mukodo oba yeewulira something like that. Bw'oba okola interviews, because your field you interview people, abamu tebakutwala oba nga bakuyisaamu amaaso. Yeah. Kwega ebintu bwe bityo. Ebbanga ly'osomedde amawulire, omuvubuka ali ku institute, ali ku university, ali asoma amawulire. I believe buli muvubuka ali ku institute yeerabanga I'm the next Hatimah. Ntudde mu kamera bwenti ku NTV ensi yonna endaba. What does it take? Kyekibuuzo kyasooka kitwala ki nze okutuula ku eyo table?
oshulako eyo n'ensoma amawulire. What does it take? Kyekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri, amawulire ago bagasengeka batya okunyumira abantu? Like naye mwenyinyini omuntu weetereeza otya? Ebibuuzo ebyo mbinja bigatta. First of all, olina okubeera confident kiki ogenda okukola. Naye nga behind being confident olina okumanya nga kyo okyagala. Tokikola lwakuba nti Hatimah asoma naye nsobola okusoma. Yes, oyinza okuba osobola okusoma but nekitavaayo bulungi. Abamu balowooza it's an easy thing. Just kusoma busomi. Nange manyi osoma Oluganda. Soma Oluganda. No. It takes confidence. When you're confident, what you put out there, omuntu akubirievingiramu. Nti yes, oyogedde ekintu nakikiririzamu because you're confident kyokola okimanyi ate okyagala. Then the other thing, you have to be audible. Audible, I mean, nga eddoboozi siryaku, you know, ng'owuli tolekaana naye ng'olina omuntu bw'oyogera ekintu akuwulira. Talina kustraining amatu agambye ki bikyewe bityo. Then presentation matters. Ffe we twasomera nga batuyigiriza how to present ourselves, like ennaku zino even mba mpulira bubi omuntu aba ayogera bamuggyako interview naye ng'ali bw'ati yeewuba taterera amagulu ebyo baabitukubira ffe. I was lucky gye nasomera baabitukubira. You have to sit still. Omuntu wakutwala serious nti kyoyogera ddala gye kiri. Actually kanzireko katono ekintu kino I think ate oba kiyinzaalidde because people take me to be so tough, hard, because I mean what I'm saying. I mean business when I'm behind the camera, yes. Nekirala, you have to be yourself. Be kangambe, if you're Sarah, be Sarah. Don't try to be Hatimah because you will never be Hatimah. Oyinza ogamba Hatimah nsomera bulungi amawulire nange njagala kweyanga Hatimah n'oyagala omukope eddoboozi n'oyagala omukope bwakola emimwa n'oyagala omukope everything. Yeah, that is being a copycat, but build your own brand. Yes, because a lot of people confuse me with Farida and tufaanagana, but buli omu akola kiki. Farida is very soft, muntu wa mpola mpola ate nze ndiwa, you know, so we are different. Buli omu akola kiki. Frank has his style, I have my style, Farida has her style. So you come up with your own style, like you build your own brand. Bona yagala okopa Hatimah nga bwakola, bwabikola. Ojja kubeera still abantu baga kale naye era alinga Hatimah. Olaba tojja kuvaayo bulungi gwe nga gwe. So you have to be yourself. Yes, okopa ekirungi naye ate bw'okikopa gwe kolawo ekikyo obeere wanjawulo. Yes, then waliwo gundi omanyi abantu bano oluusi we tuba tubakolera ng'okola ku TV, especially kati nga mawulire gammwe, Farida waali, Hatimah waali, mulimu omusajja omu. Of course people will exclude the man, but then the ladies, people will start comparing. Kati Hatimah bw'aba asoma kale Hatimah ayina kano ate Farida waba asoma kati like ekyo ekintu ekyo okisanzeeko a lot. How do you handle that? Mukama yansaasira nti nze mbeera nze, like sina nyoba fine they compare nagamba of course but comparing anye nyambala hairstyle ate kati nateekako akatambala but luli nga tonna sinaba hairstyle bikyewe no waba wakigamba na point blank, but you see nze I believe nze that is me, she's her. Kati tebitera nnyo kuntwala. Naye nga mbisanze bingi. Hatimah osoma amawulire Akawungezi kayina njawulo kikuba every street, every house bannanga Akawungezi tukkirize. Amawulire gammwe galina kyanjawulo ki? Kyo mu butuufu Akawungezi kawamba. We grabbed that market and we still have it, ate tujja kubeera nga tukyagirina. We work as a team. We've been a team for the last 12 years. Tukolera wamu. Ate twasangibwa ndozanga nekyo tukola tukyagala. Then nja kwebaza ne editor waffe, Williams Kato. That guy is so amazing and grateful. I am sorry remember mwatu naye temusobola mubba mulimba tasobola. So he's done a very good job in us at inspiring,
atuteekako ekikono ekyamaanyi like tetumuswaza, brand ye tetugisuula, product ye tetugisuula, ate and generally tukolera wamu, probably the way we present ourselves, twesimye nti twafuna training back in school ne on job. Nekirala we keep on prepping. Not prepping. Okay, yes, we prep, but like tetutula onaga ekyo nze nakimala sikiddamu. Like we keep searching for new things tukoze tutya tuterezezza ludda watu. We don't sit back and relax nti kati ekyo kyaggwa nakimaliriza. Yes. Okuba n'amawulire amalungi ku TV. Weetaaga kuba na yes, weetaaga okuba ne ba anchors abalungi. Akawungezi olowooza tiimu yammwe singa bagisimuggulamu abantu nga babiri. Kati kaŋŋambe Walusimbi n'avaako. Hatimah n'avaako. Kiyinza okukateeka wansi. Oba obwongo obuli emabega. Sirowooza. The only damage kyekiyinza okukola nti viewership y'omuntu oyo aba agenze nayo, because people follow us wherever we go. N'agamba sijja kulaba because avuddeko kangende ewalala. Ke kamogo kokka ke bayinza okutujjako. Naye nga omuntu yenna joining Akawungezi desk, they fit in. You've seen how Patrick Mukasa joined. He's fitting in. Solomon Kawesa, he's doing a good job. Kwegamba in reporting. Even in anchoring, he didn't do a bad job. He did well. Oba byakatonda simanyi, but we just find ourselves nti ekintu kyaffe twakifumba ne tukitereza bulungi nnyo. So but is it easy? Is it easy to join that? Is it easy? Yeah. To join that desk, you have to have certain qualities. Like kubeera articulate, kubeera nga kyokola okyagala okiteekamu, tebagenda kugobagoba around to do things. You have to be smart both in and out. Kwegamba ebintu bwe bityo, you have to fit in. How do you select reporters? Katinga Kawesi, owulira reporter nga wow, the Malobo's girl is so amazing. Wow, but reporters bamwe, how do you select them? Nga sigambye nti no. Okay. Without bashing any other media station or what, ebintu bino ebya TV or broadcast, not everyone has a broadcast voice, not everyone has a broadcast face. Omontegeera. There's a time we bagamba nti mama nyabo Ntv etwala balungi bokka mu face, which even if they don't have the brain. Honestly, who would want to look at an ugly face on TV? Who would want to listen to a sagala kuvuma but a still voice nga tejja, yeah? So oyinza okubeera omulungi on the outside ne camera nekuboola notanyuma mu camera oba eddoboozi ne ligaana okuvaayo nga it's not broadcast voice, bangi tubalabye. So NTV kyekola etwala obudde. A lot of people have tried reporting for Akawungezi, even nga tebavuddeyo nakuface, just voicing stories. Ne kyekyo kyemulaba nti bulletin yemu osobola ogiwuliramu eddoboozi ly'omuntu omu ng'akoze story nga 3, because that is the voice. Bano abalala bagenda mu field naye bw'atuuka okuvoicinga it doesn't come out bulungi. Ne gundi waliwo ne radio station ekiina voices zikola obulango bwabwe ziri 2, tojja kuwirako chakala like to keep the brand. Kati NTV kyetunuulira etunuulira omuntu physique ye eri etya, yeah? Your appearance, eddoboozi, are you audible, are you articulate, ebintu obisoma bulungi, something like that. Kyekyo tutunuulire ogenze noyogera ku voicing. Tugambe nti okay, let's just saying TVs endala, there is another TV gyemmanyi nayo eyina ndowooza amaloboozi ery'omusajja n'ery'omukazi be bavoicinga. Okutabikatabika amaloboozi amangi mu voicing y'amawulire kigoonona? Kiyinza obutagoonona bwe liba nga omuntu kya voicinga kugakivaayo bulungi, ya okusinga lw'otabikatabika amangi olya bigamba n'owulira nga tebinyumye. Naye for as long as someone ekintu akivoicinga bulungi nekiflowinga bulungi bigamba byatula bulungi, kiyinza obutaba nnyo kibi eri station. Okukola ku TV kyekirooto ky'abavubuka ebiseera ebisinga buli muvubuka kyasinga okwagala.
buli omu ayagala kubeera serebu. Wali otuseko olunaku ng'ogenda kusoma obanga wiiki yo n'ogamba naye bannange eno wiiki leero mbadde mpulira saagala as any other job? Definitely yes. We are not machines. Ate kati kituusi like 12 years in media oba owulira nga butuufu ng'owulira nga naye being that obeera maybe kyogenda okukola okyagala okiyina at heart ofuna motivation along the way naye era nga tebibulamu. There were times when ogamba nange singa kibadde kisoboka nempumula something like that. Ensangi zino tulabye akawungeezi naye Hatimah Nalugwa tetukyamulaba ku screen. Ennaku zino twebuuza Hatimah kiki wakoowa weegoba style kiki akawungeezi kaffe kiki mwagala kakola mutya? Nawumulamu. Why? Like any other, I needed a break. First to reflect wajendaga, because I am 36. Sigena kudda buto. Myako gojogedde oli free. Why not? Okay. I'm 36. I'm a born of 82, so really. Ebyo bemuga nti abakazi bakweka emyaka nze sirimu because teginswaza. So natunulamu nengamba okay, I'm soon climbing the 4th floor. Chiche nina nganze. Apart from the clothes, the shoes, chiche nina nganze. Nerinya, yes. So I reflected netwa ngamba asoke mpumulemu ate mbeeko amanyi wengateeka malo kizimba bulungi nnyo. Maybe wembanga face in charge nga temuzzeemu nkanyanya n'amannyo nga temuli malibu nyinza okuddayo. So nempumulamuko nawumula last year 2018 December. Guno omwaka gwonna. From Jan 2019 badde siriiyo. Tugambe nti oli mu kweyubula oba tugambe nti kyazitoyeemu? Kiriwo ekyazitoye? Angesting okoye pressure y'abantu. Byonna ebyo. Okay, ogenda n'otunuulira ba veteran journalists abaliwo no researchingako nga really talina kyalina. I'm sorry to say olumu abamu bafudde nga bapangisa talina abalala n'obatuukako nga ali appealing to the public bamusondere some those kind of things. Kubanga honestly being a journalist olumu tofuna budde bukola sente zo. Jukira bakozesa you're on a permanent basis, permanent employment. Oyina okubeerayo 24/7. Even the week you're not anchoring, you're supposed to be there. Kwa tofuna budde bukola kikyo. So nengamba abanange sijja kubeera mu abo. Kansooke neetegulemuko nzimbe kyenzimba. Then kati eri omwana ali mu institution agamba kale nze bannange sisobola. Nze ne bamala bagumpa siyinza kuteeka byuma wansi. Anyway, Hatimah. Ebyo bibeerawo nga tebannaba kukozesa obanga oyaayanira okufuna omulimu. Yes. Nobeera nga okikwanga naffe era gye nali nange nga weegomba buli kiseera ovuzuukuke ogende mu office okole oddeyo biki binyuma naye bw'okula ebirowoozo n'olaba reality noga bwe biti bwe biri. So you reflect. Gino emirimu si gya bajjajjaffe si gya bataata baffe. Anytime bakulaga exit nti genda. So ne bakuteera world toyina gyodda, you have nothing to fall back to. Noga kati ntandikirewa. Kirala tukaddiwa. Buli mwaka oba buli mwaka Makerere, Tikira, Nkozi, Mubzi, Wawa, they need jobs. Sijja kubeeraawo nti ngenda kufiiraawo. So nakirabanga nina okutandika okwetegeka nga bukyali. That is why nawumulamu kati concentration njitadde mu outside catering business yange gye nkola. Era Mukama abadde wa kisa alhamdulillah tentambulidde bubi. Oli retired oba otega kakodyo nti oyine ewalala woolaga? Oyinza okuba oli mu kutega kakodyo naye ng'enjala genda keera tukulaba ewalala. Siyinza gamba nti ndi retired kuba amanyi wemmanga nkyagalina. Eddoboozi terinafa, amanyi nkyalina nsobola okusmailinga ne bandaba face alhamdulillah tennaba kukaddiwa nnyo. Siyinza gamba nti ndi retired. Mpumuddemu buwummuzi, ndi mu break. Naye ng'onaakoma ku kawungeezi? Why, Rachel? Tusobola tukuleko weerowooza? Simanyi. Nkiyite ki? Siyinza guyita muyaga but Allah wanaaba nsaasidde maybe. You never know. Nyinza kujja nekujjayo ne kugundi yeye yaffe tuliko.
Okay. So you never know. Because I've had a lot of my fans, they are complaining in my inbox, bakuba amasimu, Hatimah komawo, bichi. I believe bachanjagala. Family demanding nnyo. My family nge yange. Gwengeyo nga abaana bagamba mami okomawo leeti. Chalimu by the way. Chalimu. You know, over office 8, driving through jam before you know it, otuuke waka 10. Notandika okwebwala bwala omwami yakusosedde ewaka nze ndi mukyala muganda bankuza bangamba omwami takusooka waka. So notandika ate okupalapala, like you just feel guilty omwami okubanga akusanze waka saawa 4 yakomyewo tanywedde ku kacaayi takoze eki. So nengamba kansooke nkwasaganye ne wano njirembwembwe nti n'abaana odduka ku makya kuba tusula ku ssomero nobalako katono bye n'okomawo beebase nobalingizaako those things kalate nekijja ne weekend tobawa budde kubanga kati emirimu gino gye ndimu mostly giri weekend kati oba tobaddeewo throughout the weekend n'ofuna emirimu ogenze kufumba mmere n'okomawo late like nengamba kansooke emyaka 12 gye mperezaako alhamdulillah kati kansooke ne wano nkompasetingewo. Hey. People admiring your voice on radio. Right or Jaco radio? Radio? I would consider that if the opportunity comes. I don't mind. I think another okay, it's not so different a field, but from visual to audio. It's okay. If I get the opportunity, I think in Sobolojitwala. Have you tried acting? In school, yes. Kati enebweru tusobola okulaba ng'ozannya ku mizannyo oba amawulire tegakkiriza omanyi amawulire mulina obuntu bungi ate banaye tozannya ku stage ojja kwonoona brand yaffe ogiteeke mu ttaka. Mu center I can act nga n'omuzannyo ne drama oba film nga erina ebyamakulu byekola ki byeputting out there. I believe I am a good actress. Okay, mu kaseera kano guno omwaka gwennyini nga Hatimah kyatadde ebyuma wansi okubanga awummuddemu ku mawulire ya venturing into catering ayina tugiyite a company tugiyite ki it's a company bafumba ku mikolo egy'enjawulo so oba obaagala osobola okubanga omutuukirira ku platforms ezinjawulo bajja okubanga tutegeeza but as for now tugezeeko tumenyeramenyera mu Lwaki yayingira catering yalimu ssente muli temuli ssente. Ebintu bisatu abantu bye batagenda kulekera okukola: okusoma, okulya, n'okulwala, n'okufa. N'okulwala anti era kampuni eziziika zeeyongedde obungi kakati nabo bakizudde nti abantu tebagenda kulekera kukola kintu. So ebyongo okulya, okusoma n'okulwala mulimu ssente. Naye why catering for me? I have a passion for the kitchen. From way back at home. Era ne mami yanjiranga nnyo mu ffumbiro, nasinga nnyo kubeera mu ffumbiro kuga njagala ebintu by'okufumba. So ndoza I just took it on because it's my passion. Nengamba I can do it. So nenyingira ate kati mu mmere you can never go wrong. There is money in food. Ndaba abantu bangi ku social media ba bloggers bajerega bakola biki bayavudde mu corporate life aze mu kufumba mmere, but it's okay. I am making my money and I'm not ashamed about it. I chose what I want to do and I'm doing it very well because I'm glad emikolo gyonna gye nfuna it is through referrals. Siina we nalanze kalango nti oba kiki, but what I do in pushing at the next business bwentyo. So ki ekyakusindikiriza okuyingira emmere? Nkugambye mulimu ssente. You can never go wrong with food. Ne bw'oba otunda 3,000, ne bw'oba otunda 800, ne bw'oba otunda 1,000, kasokola ekintu nga kirungi. There is money in food. People eat and they love eating good food. So there is money. Ate tuliwo ku nsi kubeera bulungi kola ssente. So where there is money is where I go. Kampuni wagiwa linnya ki? Hatimah Foods? Hatimah's Kitchen and Cafe. Basically sawa zino mukola ki? Mukola outside catering yokka oba muyina ne restaurants? At the moment tukola outside catering for events, mbaga, kwanjula, birthdays. Kale tufumbira groups of people from 20 and above. Yes. In a contract with last minute offices in Mengo. I do their board meeting catering, bichewe bityo. Yes.
naye nga I am hoping in the near future, because of pressure from my clients, they're asking for a physical eat-out place. So it's in the pipeline, inshallah. Okola catering ono n'ofunamu weetaaga kubanga okozeemu ku linnya lina engeri gye liyambamuko? Yes, sijja kulimba liyina engeri gye likupushingamu kubanga the trust people have in you. Era emirimu egisinga gye nasookerako kola, people gave me jobs because I was Hatimah. They trusted me. Ate good mukama nanyamba, I didn't disappoint them. So erinnya yes likuyambako okubeera nti likuleetera ba customer. Naye ate oba tokola kirungi erinnya terikola. Oyinza okuba olina erinnya naye ng'okola vulugu. Ne biba nga bigenda bigwa bugwe. So either way. Ebbeeyi eri etya? Akabeeyi Hatimah aseeramu? No. Tutandikira tuyina from 10,000 to 35 per plate. Per plate. So kisinziira menu ki gy'oyagala efaanana etya bikiwe bityo bwe tutyo. Challenge kizo osanga mba clients aba ordering. Challenge esooka waliwo ba clients ka balance ako balwawo kakuwa wano bw'aba kugira ddala kale ndipositinzako biki n'omala okukola omulimu ne weetooloola ng'olinda n'obanja balance naye eventually bakusasula but nga kaba kaluddewo because oba waka planning idde. Then the other thing is tekiri kuba clients, kiri kuba kubagenyi baabwe bano be bayita ku mikolo. People underlook us. Ndowooza alabira ddala gwe ng'omufumbi tolina magezi totegeerekekaya because you're doing food. Ne bwe tuba twambadde bulungi because you have a very good uniform, tubeera smart, naye akulaba ng'oli wa wansi. So ne bakuziimula from head to toe, but it is okay. Ngamba abantu abaana bange nti mutemufaayo, for us we are offering a service. Challenge endala waliwo ba clients nga bali very impatient bannange, like when you're delivering food nga tofumbidde ku site. So between the client and you delivering wakati awo wabeerawo ebintu bingi, traffic biki kwegamba nakuteeka ku pressure oliwa biki n'owulira ng'ofaaye, but bibeeramu bijja. Then abalala, because I am very good at time management, timekeeping. N'otuukawo yagambye tusavinga ssaawa 7 ne mutuukanga ku 6 you set up ne balya ku 9. So biba byeyongeddeyo team oba ogiholdinze for so long. Kwegamba bintu bingi we bityo naye nga it's not a bad business. Hatimah Nalugwa alina erinnya. Tukulaba mu kufumba emmere weenyigiramu nnyo. Nti naawe according to the pics betulaba ku Facebook betulaba naawe okyenyigiramu. Yeah, so kifaananyi ki ky'obogezaako tulaga? Nti a person has to be an all round. Nti buli wakuteeka oba olina okufiitingawo. Ensi tesobola kubeera buli kiseera ng'eri on a smooth ride. Mubaamu challenges. Nti kati bwe weesanga in a certain situation ogivaamu otya oba how do you relate, how do you handle? Mubaamu bwe tulabye bangi, they've lost their jobs. Nalabye ddala ng'ensi ekomye talina watandikira, n'abeera frustrated, n'ajjamu ebirwadde, abamu besse because all their lives babadde badepending on that job they have, nga talowoozayo kukola kintu kirala kyonna. But this is Hatimah, nava eri mu zi AC, camera, obutaala, enkondo, biki byonna. I went down nti nsobola okukola anything. Nakugambye nze I can do anything apart from kasita kitabanga nti ngenda kola ki ku street college egyekiro. But I can do anything. So yes, ate nina okwenyigiramu because it's my business. Siyina girekera baana. It's my business. So I have to be there on the ground. Era emirimu egyasooka client bwe yakusanganga ku site agamba so obeerawo banage Hatimah, I'm so happy. Awulira bulungi gwe yayogedde naye gwe yawadde ssente ze wali ku ground because abantu abasinga bakola bwa bloka. Nfumba emmere ocharginga ssente meka mpa $3 n'akubira omulala nkuwa $2 n'okola omukolo gwe guti ye n'alyako nga si kikye yakikola mu bukozi. But omuntu wakola ku ground wenyigiddemu kiba kikyo. Yes, it's like it's your baby. You have to nurture it. Yes. Mukozesa osinga kukozesa abakyala bakulu oba n'abavubuka? Kuba oli ayinza okugamba abavubuka enfumba yaabwe ya chips and chicken. So basically emirimu gino gyetaagisa nnyo bantu kika ki?
ekisooka kya byonna kyetaagisa omuntu nga you're dedicated nga kyokola okyagala ne bw'oba muvubuka mbayinamu abavubuka bangi. There's Joan, there's Asha, there's Eddie, I have Hamza, bavubuka. I have Martha. Early 20s? Yes. Joan she has just made 18. Naye omulaba n'abeerawo n'afumba, you know. Yava mu kusireyi nga ayagala kukola. Yes, ayagala kukola. So kisinziira ku kyo omutima gw'omuntu kye gwagala. If you want to sile kugira kuwanika njala biki. Naye buli department kati tulina departments in my kitchen. Ntiwabeerawo ab'amatooke, of course nkozesa abakyala bakuluko. Then mbamu, there's chef afumba piraawo biki, waliwo abakola bu snacks, waliwo. Yeah, so I work with all ages. Naye kyentunuulira dedication y'omuntu eri luddawa. Yes. Wali okozeeko omukolo n'omaliriza ng'oli mu loosi gwonna? Yes. Tumize coincidence eyo. Loosi wejjira mu bintu byaffe bino loosi wejjira nti client agenda n'akuwa ssente late nga kubanga shopping tulina gikola very early in the morning kuba limi n'ogula ebintu ku bbeeyi entonotono. But here as a client akwadde ssente ku ssaawa 10 emmere ajagala the following day. So weekanga oguza ebintu expensively nga sijja gamba nti okola 100% loss. No. Okolayo naye nga tokoze kanene. So omukolo gwenzijukira naye teyali loss. It wasn't a loss. Why? Nali nteekamu. Nze nandigambye nti I put aside for advertising. Gwe mukolo gwe nasookera ddala okukola ku 2nd of December 2017. Omukolo gwali gwa my sister yali ageyanjula. So nengamba this is where I have to start. Nembagamba you know what? Mugule ebyokufumba biki nze nja kufumba nga sibasabye ssente. I'll come with my team tukole bikiwe bityo. So obusente bwonna bwe nalina nentandika okugula ebikozesebwa amasowaani, chefing dishes, meeza, bitambaala biki. So eyo gye nyinza okubala nti yali 100% loss. Kwa saakolako because nezasasula abaana nazijjawa in my pocket. But saakibala nnyo nga loss kuba nakibala nga start capital. Yes. Challenges awo ne wali? Mu mmere okujjako nga kyokola tokimanyi. At least okola amagoba naye nga si matono. Definitely agamu gasinga kuganne waago gagenda yes. Mpulira abantu bagamba nnyo. Anyway, as we continue, subscribe. Mpulira abantu bagamba nnyo abategesi b'emikolo abafumba ku mikolo. Magiraasi, sowaani, byatika nnyo. Ezo bills singa omuntu abakupangisiza n'okubibba. Singa omuntu abakupangisiza abantu baba ne fooko, nze nali simanyi nti abantu baba ne fooko n'ewuuma ne bateeka mu nsawo. Omuntu nampa okulya emmere. Naye agenda okuleeta essowaani ng'eriko cafe Javas. And I'm like, bannange tofudde. So, people take things. Yes. Essowaani ng'eriko cafe Javas? Mu maka ge. Omuzeeyi olwamala okulya kasowaani mu... Jatwala tasimanyi but it had cafe Javas. So, ezo loso zimuzi handlinga mutya? Mwenga ba Hatimah. Nti omuntu akupangisiza amasowaani gatise amagiraasi abamu bawa obwana amagiraasi kana obaana baagisa amagiraasi bibeeramu kati wano oba mu kubalansinga ebitabo. Of course there is that section of losses incurred, damages bichi. So oba obisuubira era oba obibudgetingidde. Of course lwakumanyi toyinza agamba nti ngenda kubudgeting nja kufuna losses nga sowaani nga 10 zijja kugenda. So kati muno kyenandiyise nga stock taking. Kwanga every after end of a function tubala mwalesa amasowaani ameka 10 mulabye kano gabuze biki. So you go back to the books n'oteekamu bw'otyo. So nenga kyateeka buli mukola amasowaani gabula. Kyateeka kibeerawo. Gw'oleese sigozaayo. Ebiseera ebisingawo misingamu emu bbiri. Ezo zo fork oyinza okusibwa nga 10. Abakulu bazikuba ekkooti. Oba kooti oba gomesi kwegamba bwe bityo. Naye that's business. Obeeramu ne losses and you know. Okay. Anyway, nga tumaliriza olunaku olwaleero njagala omuntu tumuwe ennamba singa aba ayagadde omukolo
ng'oluwa kugumuteekerateekera omubuulire ebisale omubuulire n'ennamba. Kalango tonsaba risiiti. Oyinza okunsaba risiiti wano kati tukuzira Kalango. Anyway, eno kyalo ya muntu wa bulijjo asubscribinga awo n'anyumirwa. Kati yenna abeera n'omukolo mbaga, kwanjula, birthday, bano nva maka, kuhinjira any mukolo n'okufiirwa by the way nakwo tukufumbira. Okuyisaamu kacyayi k'olweggulaawo babbeeka pulo. Byonna ebyo. Tulina packages za njawulo. Waliwo agamba nti nina my items nze njagala leba. So oyo, it depends on the number. Enamba webeera below 100 ng'olina ebintu byo nkujjako kanaana per head. Above 100 nkola 5,000 ng'olina ebintu byo, but era still tojja kuŋŋa nti nina ebintu byange ne ntuuka wali n'ompenta ennamba nompa enkota ensawo z'amatooke 20 nompa kilo z'omucere 100. So era it depends on the quantities of items you have. Then the other package bwe tuba nga ffenna buli kimu tukyekoleddeko twegulidde ebintu gwe tukuwa mmere kulya tuva ku $1,000 kwesatu ekitundu. Lwaki? Nti menu y'O1,000 tejja kufaanana naye 3 kitundu. So we sit down with the client nangamba nti nina $1,000 netumugamba okay fine $1,000 tujja kuwa ettooke tukwe piraawo tukwe ennyama tetujja kuwa nkoko kwegamba ne tubako items ze tujjamu ne tukulekeramu n'owebiri ekitundu wabawo items ze bwetu. So owesatu ekitundu ate ye kiba nkiyite ki gold ekiyitirivu. Exactly, yes. Kati then kati nga bano banina mbaga kwanjula tubaako kaguuni ke tukuwa kempitanga give back to client. Abagenyi bo tubawaayo ka coffee on house, coffee oba ka chai on house. Bwe baba katugambe 250 ne tukwayo nga 100. Yes, bwe tutyo. Balekere ennamba. 0772 527330 oba 0701 527330. Luganda. Obeera oyogera nange mwennyini Hatimah ne tuteesa ne tukufumbira omukolo gwo. Njiddemu mu Luganda. Eri alaba naye nga Oluzungu yali agenze for short ko. Ennamba ezo naawe bazitegeera. Okay, 0772 52 73 3 oba 0701 52 73 3 oba oyogera nange mwennyini Hatimah. Oli mukyala musiraamu kano ke kasemba eriyo amakanga makatuliki nga bo bagamba tukolereyo okukoneka pooka abo bahandolinga otya? Astagfirullah, abo era client nkugambirawo nti sijja kukolera. However, I can refer you to someone I know asobola okikola. Gino emirimu you don't have to be selfish. Kati sinza waliwo olunaku lwajja nga nga bonna clients basatu. Biri zaali mbaga kumu kwali kwanjula ate nga ziri mu different places. So ninayo bannange nga bana, the ones benkakasa nti bakola ekirungi. I give them jobs, I refer them. So kati n'oyo bw'abazze ng'alina ebintu bye bwe bityo nga muwa omuntu omulala ng'amukolako. Hatimah Nalugwa, tunyumiza emboozi ebadde mpanvu nnyo. Essaawa eno yennyini njagala tubeere nga tuwunzika naye nga tumaliriza buno obubaka bugenda kgenda eri ggwe omuvubuka akola mascom, akola amawulire, eyeegomba okubeera ku TV, eyeegomba okubeera presenter. Hatimah, njagala omuntu ne experience gy'olina, omuvubuka omumpeereyo obubaka ali eyo agenda fuluma, waliwo ali akirowoozaako agenda oyingira, waliwo eyayingira naye nga lowooza Jani Nyango y'amawulire. Your last words gy'oyinza obumugamba? Omuvubuka ali ewenna ayagala okujoininga this field simbi nnungi naye ate si nnyangu. It takes a lot. Bw'oba ng'ojja mu field ng'oyagala mukola ssente, mu mawulire temuli ssente, no. Abafunyemu okay mulimu bano waliwo abamu kiyite kola buyaayi n'agenda ku ssoosi n'amugamba bw'otakola bw'oti nkola bw'enti, okitegeera ebyo gye bali n'akola ssente, but ezo ssente tezinyuma, teziwooma, tezirina riziki, teziwooma. Blackmail, no. Ne bw'oba ozze put in your all, like tekamu okwagala kwonna ky'okola ate omanye nti nno tokikola lwakolamu ssente. Oyinza okuba ng'okolamu just kufuna linnya ate erinnya olifunye otya, weeyise bulungi.
waliwo abantu botunuulira nga beekoze ebintu ebitaliiyo kubanga akoze erinnya fine bagamba erinnya olikola either mu bulungi oba mu bubi naye nze kyensinga okwagala erinnya olikole mu bulungi oleme kutama bantu so olina okuteekayo omwoyo olina okwagala kyokola olina okubeera omugumiikiriza ate n'obeera ng'owulira bakama abo ebintu bingi ebibeera mu newsroom omwo assignments gundi waffe gwe nkugambye Williams Kato he's a no-nonsense man bw'aba yagala product era yensonga lwaki Akawungezi is up there when we are cooking Akawungezi taba mukwano gwo like he's hard on you naye amawulire bwe gaggwa he comes and tap on you webale nnyo tukikoze ebiki so bw'obanga oli muntu nkuyite nkunyiiga mangu ng'ovaako waya oba oyina entondo olusunguyira you'll take it personal kuli devotion kutumiddeko nnyo if you're taking it personal with your boss wabako because no abamanyi Kato batono nnyo but they know Hatimah they know Farida they know Frank ne behind Frank behind Farida behind Hatimah there is Kato gwe mutamanyi akola ekikugamba singa naffe twali tetumuwuliriramu tunyiganyiga ate one thing kyenaleseeyo ndoza fe ababeera ku TV mulabira ddala nga tetubeera na nnaku tetulumwa tetufiirwa there is a time lwe nasoma amawulire naye nga sister wange afudde but I had to be on air put on this face kwegamba biki si kyangu so bw'oba ojja olina okyetegekera ebyo byonna bibeeramu ofiirwa ne bakugaa togenda kuziika you have to be on air nobanga kwegamba olina okubeera ng'ogumiikiriza ng'owuliriza bakama abo ekirala ng'oli decent okweyambula si kwekola amawulire oba si kwekola ennyo erinnya you have to be decent smart byebyo kensinza okutegeeramu obulungi ennyo omukyala kategeezezza n'atugamba nti olina okubanga otonyiiga nnyo mangu olusunguyira nina mukwano gwange gwe nkola naye bamuyita Divorce Matovu naye umanyize bwe manjagala ekintu nga ndi wakola kintu manjagala nenkikolerawo there and then bwe nzukka bwe nti nenkera ne ngamba njagala tukole kino mba njagala okiraba nga kikoze eki nga kikoze naye business bwetyo bwebeera ebiseera ebisinga ne munyiiga naye ne mukakana nga mukoze oluusi ne mufuna progress n'ogamba olaba but that's business mukama wange Matovu Divorce nkutumiddeko nnyo muyeraawo nti embeera yeeyo biri mugumu katubalinde celebrity track bwetyo tubalina Hatimah Nalugwa Facebook munoonyeeko my Facebook page is Hatimah Nalugwa Sekaaya ziri ssatu naye ndowooza esinga okubeera active is my personal page Hatimah Nalugwa Sekaaya ate Instagram oba tutera goberayo olinyo okutwira but I'm not active I'm not active on Instagram because I think I'm not a picture person era bwe mba gyendi nteekayo mmere mwanatu nteekayo ebifaananyi bya mmere Twitter yannema it is so abangambe ntya for me gyendi but business yo tefitingayo nnyo sirowooza ebibeerayo like it is serious stuff serious stuff gyendi era simanyi ba followers bange aba Twitter mbakiitinga nnyo because they are there naye ndwawo nnyo gendayo ndoza neetaagamu okunsoma LinkedIn eyo nayo generally ndoza Facebook has worked it for me so gyensinga okubeera active olugambo lungi nkola lugamba mawulira nti lugamba I know okay wano nyini wenjagala okubeera nga mbasibuli agenda ku Facebook noonyaako Alan Cruz ojja kumufuna bulungi nnyo Instagram official Alan Cruz ojja kumufuna bulungi nnyo ku kamera kubaddeko Matovu Divorce Beka Sohaba abaddewo nnyo eri akoze akanyama asitudde ttaala ewazigaawo mere ya Yidi akubye ekanzu kuva ku Yidi paka lunaku lwakubiri we tulikodingidde Ebrands ayambadde kanzu ya Ebrands naye bw'ogirabako muganda wange otegeera nti owino muyina amaanyi abasajja b'owino musibe bulungi mweraba Celebrity Track subscribe